Bwe batya abakuumi ba munnamagye agawummulera ng'ambasada wa Uganda e Burundi Major General Matayo Kyaligonza bwe baalabika nga basiga owa tulafiki ebitogi oluvannyuma lw'okubayimiriza nga bamenya amateeka g'oku luguudo. Oluvannyuma omusirikale yatulugunyizibwa yategeeza nga bwe yakubwa oluyi wakati mu mbeera eno. Naye akubye oluyi taata, oluyi mu matu maama n'embuga n'obukulira mu bangi bavaayo ne bavumirira ebikolwa bino ng'abamu baali baagala ne munnamagye Kyaligonza alekulira ekifo kye eky'okuba ambasada wa Uganda e Burundi. Olwaleero omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni naye avuddeyo n'avumirira ebikolwa bino by'agamba nti tebikkirizibwa. Ono abadde mu lukiiko lwa baminisita ab'omu mawanga ag'obuvanjuba ababadde bateesa ku nsonga z'ababundabunda olubadde luyindidde e Munyonyo. Recently here we had one retired general slapping a policewoman. The whole population was on that fellow. Here slapping, you slap a Ugandan. It's a big issue, and now that general is facing the law. Because Museveni atuuse n'okutegeeza Kyaligonza nti bw'aba amaanyi gamuwala agende asabe olukusa atwalibwe Somalia mu ddwaniro. If you are angry and you are aggressive, you can ask for permission and we deploy you in Somalia where services of aggressiveness are needed. But you don't come here to back at women, to back at children, you know. Ku ntandikwa ya wiiki eno poliisi yategeeza nga bw'eteekateeka okuyita Kyaligonza akole statement ku byaliwo ng'oluvannyuma bakugenda mu maaso n'okumuvunaana mu mbuga z'amateeka.